Chairman Nyanzi eno kebere first warning ate kebere last warning. Kebere first warning ate kebere last warning. Kino kanchiddemu Chairman Nyanzi eno kebere first warning. Eno struggle tetujinamu bako banganda bya ba mikwano. Ekiremeza Museveni mu buyinza bako banganda ba mukwano. Eno struggle tetujagala mu banganda simanya abaana simanya singa wajajja wa anko tetubyagala. Ekyana kyo Bobi Wine yagenda okukimma kadi nga tukiraba. Wano bakukwata notandika okulonkoma bafutu soja be bakwatako ne bakwata abasigadde ne badduka. Ffe twawaŋŋanguka tuli eno ku byeyo. Tulongoosa toyiza abawalabu. Lwa struggle. Chairman Nyanzi. Wavamu NRM. Wavamu NRM. Ate mpulira bagamba ne kadi togizangayo. Eriwa kadi ya NRM Chairman Nyanzi. Ffe tochi tugikubira utewe Bobi Wine yatugamba twesiga muntu yena kabereye kasitava ku mulamwa. Omuntu yekago twesiga akyali ku mulamwa ye His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu. Chairman Nyanzi. Gwene katabaneko. Mwe wacha. Eno struggle ya bannayuganda. Baganda baffe bafudde. Ffe batukuba amasasi, batukubye emiggo, batusibye, bamama baffe batuvamu batata basinga bajjajja batuvamu lwa struggle. Twagala kukyusa ggwanga. Eno struggle si yakusinikira mu mannyo. Eno struggle si yakukolera mu ssente. Eno struggle tetunonya likes mbu kutumanyanga abalala nedda. Eno struggle ya abantu bannayuganda abanyigirizibwa. Oba oli mugagga oba oli mwavu naye ng'onyigirizibwa. Eno struggle yaffe ffenna. Eno struggle teri mu byabuko. Teri muntu Bobi Wine muganda wange teri muntu ani nedda. Okugambya omuntu gwe twesiga mu struggle ali ogu ye Bobi Wine kubanga ye kyemanyi talikeera nkya. Naye kenyini yatugamba never be loyal to anybody. Nawaabaye yatugamba nawaabaye tetumwesiga. Just twesige mazima ge gayimiriddeko. Chairman Nyanzi. Watch out. Nze nkubuulidde no warning. Katabanika ko kasitakataniko kujjako ebyama. Ugwe wansi tandika kunoonyerezaako anti fye byaffe obimanyi. Wali emyezi eja 5 nga tukyakunoonyerezaako tumala kakasa. Nze nkubuulidde bino bye tutandise olaba. Gwe weegendereze kati gwe nkubuulidde. Mujja kumanya nti tuli banyiivu mwe bafutu soja. Kutidde. Chairman Nyanzi mujja kumanya nti ffe bafutu soja tuli banyiivu eno struggle si yakusinikira mu mannyo. Lowooza eno tebitabuse. Bafutu soja zimulowooza olutayo tebalutadde ku Chairman Nyanzi. Nonno nga bamusabula left right center. Babakuba kakota Chairman Nyanzi n'omwana Churchill. Bannange omwana ono mwandi mulese. Ebintu by'okulembeza si byangu. Ate naddala ng'okulembera ba students banno. Bingi nnyo ebirina okukolebwa. Oluusi munnange nga tasobola kukyebeera. Mujjukire ebintu bino munnange si byangu. Naye abaana babakuba kakota. Era waliwo avuddeyo n'agamba nti Chairman Nyanzi vaayo ku nsonga eno. Vaayo tugambe. Batusse nno n'omulangira nti akunga balala naye famire yamulema okukunga. Chairman Nyanzi. Famire yo yakulema okukunga ssebo. Bwakulira kunga mu kibiina kya Nuupu Uganda yonna mutowo yakikuwa ogwo omulimu okunga eggwanga lyonna basobole okujjako gavumenti. Naye n'abantu babewaka bakulema okukunga. Laba mutabani walina mukulembeze wa ggwanga. Tegunaona kuwera mwezi nga bakuwambye. Abakuwamba kati be balina mutabani wo essaawa zinene. Nga muwoza nti simanyi nti tulwanirira twagala kujjako gavumenti. Bafutu soja ndaba musirise nnyo kino nga temukyogerako. Mukyogereko engeri gye mubuukira wano abantu mwasamira abantu wano. Kino nga temukyogerako bafutu soja. Musirise. Mbeeko kye mwogera. Ono mutabani wa Chairman Nyanzi ali ne President Museveni. Nga musirise. Omwana bamumma kkaadi najja independent n'alya n'awangula. Naye nga Chairman Nyanzi alema okukunga omwana. Wolemereddwa okwogera ne famire yo
ojagazisa ekintu kyokola kati ffe bannayuganda Nyanzi ogenda tugamba kiki ogenda otugamba bannayuganda nga ne famire yo kulemye okukunga ssebo era tusaba Kyagulanyi omulimu gwa kunga ogujje ku Nyanzi. Owulidde olutalo baali baalutandiika dda. Oba mujjukira bulungi omwana olwo yawangula n'aba nga yawangulira nga independent yajjanga atalina kibiina era baana batandikirawo omusabula simanyi awangudde tagenze wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate gwe yandisibadde asoose okuwa obuwanguzi obwo bigambo byali bingi naye badde basiise naye ndowooza nga bamunoonya naye obusungu nga bungi. Chairman Nyanzi Fred muntu wa wantu nga gwakulembera kunga Uganda kunga munju yo mulimu ekivundu naye engeri bineno gye bitali family affair Cowboy ogenda kuvaayo otunnyonnyole oba si kyekyo ogenda sabulibwa kuba bino si family affair bino tuli bintu biri serious bya kununula ggwanga lyaffe ebitutta obulamu bw'abaana nga n'abamu bali mu makomera bavundirayo ogenda kuvaayo otunnyonnyole kuba mu nju yo mulimu ekivundu tetugenda kubeera nga tusonga engalo mu bantu uggolowooze muno tugenda kukuleka ekibi kizaalwaki omwana omubi avumaganya nnyina oba ne kitaawo. Chairman Nyanzi Fred tulwanye olutalo wano ku social media okujjamu abannayuganda endowooza NRM gye yali ebateekamu nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akolera Museveni bali mu kazannyo ne Museveni nga bagezezzaako okusasula babbulooga ba NRM okutambuza ekyo ekibooziboozi kyabwe. Kati essaawa zino kino nga kijja mwana wattu mu nju yo mulimu ekivundu kye tutagenda kuttira ku liiso Chairman Nyanzi Fred okunga Chairman ogenda kuvaayo otubuulire otherwise tugenda kusabula Cowboy wano wote we bakukyaza nga bamaze okukwata n'ogenda ka TV kaabwe ne bakubuuza nti nno we bakubye oyina amannya go wawaddeyo n'ogamba wawaddeyo amannya g'aba foot soldiers ne tusirika tetwakuyisaamu ggaali naye twasirika. Chairman Nyanzi Chairman Nyanzi ojja tubuulira ssebo kuba bino betulimu si comedy ono si comedy si family affairs ate naawe avaayo nti no defending omwana wa Chairman Nyanzi ojja kujja obitunnyonnyole lwaki omudefendinga bw'abanga ye kunga Chairman wa kunga mu NUP nga mutabani we yono wano Gwenda omuntu omajja kungamba ati amunayo ologiridi president because bitano ono yeetegese yabadde amanyi nti president we ajja Museveni kwe nyambala gye yayambadde kyemugamba mbuno tewabaddewo bagiridi president balala lwaki ye bashamimu tebaali bagiridi president nga tetwafuna ku bifaananyi byabwe nga balinaye ye maama yo bakugamba mbu jangu wekubisa ekifaananyi naye togaanako agenda kukwata oba administration egenda kujjako ekyagiridi president ng'ogaanye ng'abalala tebasobola kufuna kifaananyi naye lwaki gwe imwe temugenda kututeetandika kutuleetera bubbulooga bwa NRM bulyoke butandika okutwasamira wano nti twabagamba of course n'olunaku lwe walayira baabyogera naye ne tubimma amazzi ne bakyesonyiwa kati ekifaananyi kizze mwe temutandika tutabula bwongo temutandika kulowoozesa munnayuganda akeera ku makya nalaba ebintu webiti kutandika kugamba nti naa bano bonna be bamu ekintu kye tulwaniridde ebbanga lyonna mwe zino si family affair Chairman Nyanzi bw'oba totunnyonnyodde bw'oba tovuddeeyo n'onnyonnyola ate tetwetaaga kunnyonnyola ogenda na kwetonda olw'obutakuza mutabani wo oba nephew oba bikoze bitya bulungi kuba akulidde mu mikono gyo amanyi omulimu n'olutalo lwe tulimu
osobola otya okugamba ati nno omwana wo gwe chairman wa kunga mu nopu ugwe mu ggwanga lyonna kuguno omulanga gw'okukyusa eggwanga lyaffe mbu ate munaye mutabani we wuli ali ne gundi ne Museveni munaye atwe muno ye guild president ogenda na twetondera gwe chairman Nyanzi ogenda twetondera bino tebiri mu family affe yambu simanyi nti munaye tukube tuwumbe mbuno olwokubanga ono mukulu wa president munaye tukube tuwumbe no ojja tunnyonnyola gwe cowboy ogenda vaayo otunnyonnyole ate otwetondere bw'oba tewasobola kuteeka mutabani wo mu kkubo ttuufu bakwata abaana ne balyoka bagamba free chairman Nyanzi lwavaayo mbuno simanyi bankubye ne bankuba ne bambuuza amanya g'aba foot soldiers nenga waayo ojja tubuulira boy ogenda tunnyonnyola naye kambuze temulabangako family nga taata wagira kino maama wagira kino abaana wagira kino nabyo twali tubirabyeko ne mu family nno waliwo family wano zitwali tulina mu Uganda ng'omukazi wa FDC omwami wa NRM naye nga bona bali mu byobufuzi oba nzijukira bulungi oba yali family ya Salamu Sumba if I'm not mistaken ng'omwami wa NRM omukyala wa FDC ng'oli aba ayitamu anoonya akalulu ka FDC owa NRM naye ng'ayitamu anoonya akake oli ayitamu adikampeininga munne nono n'ayitamu ng'adikampeininga munne so tuze tubiraba family bwezityo ndowooza omwana ayina right because aweza emyaka 18 kyendowooza nti ayina right okukola kikola kyayagala waliwo taata kumubuulirira ate omwana ye n'asalawo onaamugoba mu family abaffe naye nga bo abaana beeyongera omusabula naye ate mmwe mwerabidde nti obusungu mubutaddeko baana oba mubutadde ku mwana ono Churchill naye eri mu parliament ba MPs batuuta omutitimbi gw'ensimbi muleke kubanga ate muli kuwona omwana ekikulu kiri eri mu parliament ba opposition MPs n'abana NRM era basetinze bulungi nti NRM MPs wamu some opposition MPs bamaze dde okubutwala omutitimbi gw'ensimbi nze ndowooza twandibadde ku ekyo omwana tumuleke akole ebibye kubanga abaana bakiikirira mujjukire mulimu aba NRM mulimu aba opposition mulimu baki ate nno alina okutuusaayo ebirowoozo by'abaana ate jjukira President Museveni ye yakyadde kakati nga guild president of course yabadde kimukakatako naye eri mu parliament omudidi gw'ensimbi gutambula omukyali eyo mwebasi ne bamembers of parliament begabidde million 10 buli omu be bamember of parliament na 529 kitegeeza billion 5 sobola okuzimba kiruddu eddwaliro nga kiruddu ng'oba 6 bazeegabanyiza leero mbu lwaki bazeegabanyiza mbu baagala kuyigiriza abantu kozesa kutegeera programu za gavumenti oba programu za gavumenti nga kikubanga gavumenti eno terina kyetukolera munange beegabanyiza nze ndowooza olumu tukkirize no ku palamenti tugiggalewo bannange tuyitiriddeko kisusse palamenti eno tukkirize mu bitiibwa tubagambe bannange twabalonda twakola ensobi naye tubagaddewo ng'engeri gye twabalonda era gye tubagaddewo mutuviire kiwulidde ekyo kyandibanga munnange akatambi akatambulako omwana Churchill oba ebifaananyi ebitambula by'omwana Churchill ne President Museveni nga biriwo okubanga ate bidistracting abantu kuba ndibadde nga badisikasinga ku mulamwa okuzimba naddala gw'abaana ab'emope abeegabidde ssente ate katunadda ku mwana kitegeera ekintu ekyo tujja kubanga ate tuddamu amagezi okutegeera munnange nga buli kimu eri mu parliament kyaggwa naye nga twogera ku bukadde 10 obwa Uganda nkiddamu obukadde 10 obwa Uganda mu ssaawa zino midiya ekufya omuliro olwa mutabani wa Nyanzi okubeera ne Museveni mu kifaananyi kimu naye njagala mwebuuze lwaki kati ekifaananyi ekyo kiri mu kutrendinga ku Twitter ku Facebook ku TikTok kitrendinga bakomuledi mwenna mukiwadde obudde era kimwe ekyo mudiscussingako nga tulina sikando eziri mugenda mu maaso mu parliament nti ababaka beewadde obukadde 10 buli mubaka wa parliament okuyisa etteeka lya court martial okuzzaawo court martial egenda okuvunaana abanna Uganda mu 2026
ekyo kyo temukiwadde na budde era mukimmye obudde Jowel Ssennyenya breakinza amawulire nti waliwo obunyaguluzi bw'ensimbi eziri mu kugenda mu maaso mu palamenti bali mu kuwa ababaka obukadde 10,000 ye simanyi onaani minisita wa justice Mau ali mu kukozesa akozize byabakama yasabye buwumbi na buwumbi ebyo byo temubiwadde na budde wabula Museveni yakitegedde nti no ekintu kyali mu kukola ayagala kuzzaawo koti maaso bannayuganda bagenda kikuba bagenda kitambuza bagenda kibeerako ku media bagenda mulabisa ababaka bamaze okwegabira obukadde 10,000 kwe kusalawo ne bakasukayo ogufaananyi gwa mutabani wa Nyanzi ng'ali naye kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti mutabani wa Nyanzi wa Luganda era tujja kukibuukira abaana ba NUP bakimanyi bulungi nnyo media egenda kibuukira ekiwa attention okusinga nakiri ekiri mu parliament ekiri mu kutambula okitegeera okusinga nakiri ekiri mu parliament okutambula obwedda siri ku media naye ngenzo okuddako ng'amawulire Jowel ge yayisizza aga miliyoni 10,000 eziri mu kuweebwa ababaka bazzeewo koti masho teri komuleda agogerako mwenna muli ku kifaananyi kya mutabani wa Nyanzi eyawangula akalulu alina ku independent yajemera kitaawe n'agenda kuba independent nga bamumye kadi ya NUP oyo mbadde mumusuubiramu ki mubadde mumusuubiramu ki mujjukire nti bazzaawo koti masho kuvunaana ffe kuba bagenda kukwata ffe mu 2026 mukulu Museveni ali mu kusala plan yonna nti tugere okuyingira 2026 nga koti masho yezzeewo alyoka ayola abaana b'abantu abagwerezze mu koti masho nga bwe yakola mu 2021 oba okitegeera naye temukiwadde budde era okumanya nti ali serious alina gulirira babaka n'obukadde 10,000 okitegeera naye ebyo temubiwadde budde wabula mwenna muli kugufaananyi gwa mutabani wa Nyanzi gwe muli mu kuvuga eri ensonga enkulu golooza lwaki babakubidde guno omupiira ogwa mutabani wa Nyanzi okubeera ne Museveni mu gufaananyi gumu oba okitegeera lwaki gwe babakubidde lwaki gwe guli mu kutrendinga home and away ku Facebook ku Twitter luddawa kiri ekya miliyoni 10,000 buli mubaka okuyisa etteeka erizaawo koti masho tekirawo kirabiikira temukyogera nako ne sikando temulina muzoogerako sikando za sente zonna ziri mu kugenda maaso mu palamenti n'ebiri mu kutambula mu palamenti temubiwadde na budde wabula muli ku gufaananyi mwe mulowooza ekyo kibadde si kigenderere okuteeka ogufaananyi ogwo mwe mulowooza kibadde si kigenderere ne Museveni kennyini okusituka agende makerere afune kyanaateekawo okubanga akimanyi ffe abaana ba NUP tuba twavudde dda ku mulamwa kasatu laba omuntu yenna nga yeekulukuunya ku Kyagulanyi ng'asemberedde Museveni Museveni abadde akimanyi kino kimulya ekya miliyoni 10,000 okuzzaawo koti masho ng'akimanyi media egenda kwata omuliro kati ssaawa zino ogufaananyi gwa mutabani wa Nyanzi gwe gukutta omuliro kiri ekya ssente n'okuzzaawo koti masho y'ensonga enkulu era Museveni kyekimusuza teyeebase kyekisuza Museveni nga teyeebase kino ekya koti masho ayagala kuzzaawo koti masho kutandika kuyoola abaana tuyingirira akalulu ka 2026 atandika baguleko ebisango bye baggulako ebiremeza bamacete mu kkomera n'ebyo byonna temubiraba bannaye kale kaŋŋambe nti tusabula naye tweyawulemu abamu basabule abalala bakole ebirala mwenda muleke kufokasinga ku gufaananyi gumu mutabani wa Nyanzi ate naawe Fred Nyanzi tukusaba obuulirire litabani lyo libuulirireko wadde teriwagira oba teriwagira NUP oba ligiwagira oba teriwagira mukulembeze waffe terimuwagira naye libuulirireko kubanga liganda lya presidenti obo kitegeera ensobi yonna gye likola kitegeeza ebyeyina kuvunaanibwa ate ono kwono baleme kuwuyita mu eryo litabani lyo likozesa okukakanya omukulembeze waffe Fred Nyanzi weebereremu ebigambo byokka bye wayogera nga bamaze okukwata bamaze okuyimbula byatumenya emitima abamu gwe kennyini tomanyina kuddamu bibuuzo otamwatamwa ate kati yoyo ne mutabani wona yatandise otujja akabanzi ku mitwe bannange temutujjamize bino ebintu si bya mikwano na ŋŋanda tugenda kusabula buli muntu yenna eyeekika mu kkubo lyaffe mbabuulira ate munnange olowooza bana NRM tebavuddeyo ku nsonga ya Kyakiiru anti omanyi bo nabo balina ebyabwe baba bayisaawo bo bagambye mbu Kyakiiru Pulezidenti Museveni ye yamusasulira school fees bantu ba NUP temuleeta obutategeera bwammwe ku mwana ono. This is civil. Kyamagezi okuwa omukulembeze yenna ekitiibwa naddala omukulembeze alimu ensa. Tewaliiwo buzibu bwonna guilty president kusisinkana pulezidenti wa ggwanga. Temulowooza nti buli omu tategeeranga mmwe. Ono omwana Pulezidenti Museveni ye yamuweerera alina okuwa respect
omuntu agaggawaza famire yaabwe. Emirembe gyonna egy'aboobote egy'abaamiini gy'abaleka baavu era tayinza kugamba nti alina jjajjaawe eyaliko mu gavumenti endala eyali asula mu Mansoni okuleka kitaawe ne bataata b'abato amayumba n'obugagga bwe bakoledde mu gavumenti eno. Si buli omu yenna nti musiru. Omwana President Museveni gwaweeredde okutuuka awo nga ne kitaawe kyonna buli kimu kyali ye President Museveni, ogamba otya nti ajja ku boycottinga meeting ne President Museveni? This is a very genuine youth. It's a very genuine youth. Era mwenna abali eyo abakuba pokopoko abanupu munaatera otandika ovuma omwana ono talina problemu yenna. Era omwana yalina okukulaga ekituufu ekiri mu nju. Taata wa Nuupu omwana wa Museveni kati otegeere. Saabakunzi wa Nuupu yalema n'okukunga omwana we okuwagira ekibiina kya famire yaabwe. Ne mudda Kayanja ne muvuma. Towagidde baganda banno, olaba n'omwana yennyini ow'omunju agamba nti bano bayaaye. Nze ndaba mu President Museveni omulamwa kati nze ali ebbali eno Serwajja okwota. So my brother Sentamu, I congratulate you. Muzeeyi ebisawo byakuwadde bw'oba osobola okunsuulirayo kantu siri bulungi naye nga kya buntu kiri sivo. Ekyokubiri kya magezi kya mazima. Obutalimbalimba bantu beating around the bush naye nga ate omusajja abakoledde abayambi abagaggawaza. Teriyo nsuusuubizire mugenda kusanga mmwe famire ya Kyagulanyi. You've made wealth here. Teriyo gwe mulwanirira n'abaana bamwe President Museveni yabasomesa. Yes, tuliko NCK TV kugamba bugambi nti munange obanga tuna subscribinga kekade subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde tukomawo nabyo tulabutuzikalira nywera tovaawo.